akatalekeka. Akatalekeka waliyo ekintu kye bayita libido. Obwagazi. Ekintu kye bayita obwagazi abakyala kimanyi okujja olwa contraceptives, abamu olwa stress, ebirala bingi nnyo naye contraceptives ezitasinga okutta obwagazi bw'abakyala n'abaami libido yerabika eri wansi oba amaanyigo. Ekintu ekimu ekikola ku libido bakiyita nanasi. Kati juice gwe tugenda okukola ku nanasi ogenda kukwata kye bayita coconut ebinazi babitunda mu maduuka mu butale buli wamu. Kikokonati ekyo ojjamu juice wakyo then okyase ojjemu juice. Bino ebintu ebyeru ebiri munda ebitwabimeketanga naye kati kyogenda okukola teeke mu blend obikube byokka then omala osengejja ojjemu juice oyo gabanga mata ogate munoli juice gw'otaayiye ne waba yayiisa oyo juice ajja kumala then okube carrots then carrot nazo juice omuse wali emabbali okube nanasi juice then omala obitabule oba omaze oba oli mukyala oba oli musajja ekyo kyo kijja kuyambako juice ajja kuyambako naye era bw'oba osobola obiryanga byo birye naye bw'obimixinga ebisatu bikola nnyo. Ayina carrot, coconut. Eddagala liiryo.